konyo banakapeeka kasa ngombe mwebala okukola semuto mwenna mwebala okukola. Professor waliwo omwami omuba muyita Paulo abeera Bungereza yangamba mbu aline mbwe eri ewaabwe Bungereza bakera kuteekako radio Paulo yaffe nangamba naye nine tuli olutamaguzi n'erya Professor agera litikani ba Paulo naye sebo mukulu Paulo ero mukutuliriza Professor mugambye bola berantuseko nesimu yo kuba yangamba nti mujjukize kali ne tulyambo mu bawuliriza nnyo bali kuwuliriza bambi budde program Amerika kati anti budde bali mu kiro batadde ku radio ke wali sebo nkulamusizaako ne Mwami Paulo njagala kubira abavubuka nti enkuba yatandise okutonya buli omu abeeko n'ekyakola at least mu nnimiro nkimanyi tembeera gye tuli mu si ya bulijjo obwavu bungi obwavu weeyongedde no Professor mu kigamba abantu neddi mulembe kyo gwali mu ssente ebisoko obireke ezo mbozi z'abeenaalemu gwoli muntu mulamu kubanga omulembe gwonna ne bajjajjaffe essente bagamba obubbi mbwate wali mulembe kyokutaliimu bubbi neeso bamubbako emisumaali kakati tupulaizinga obubbi nkugambye nze ndi mubaka wa parliament nasoma ebyenfuna obwavu weeyongeredde ddala naddala ku muntu asookerwako mwe bamuyita abantu ba wansi omuntu anoonya n'emitwalo ebiri negibula ate neeno waggulu abantu obwavu weeyongedde abantu batoola property zaabwe ekiro n'emisana era neewuunya oba Mwami Museveni yali akiteeseteese yategeka bamanerenda okwetooloola eggwanga bonna boogera olulimi lumu n'abasindika mu byalo ndooza mwabe waffe nakaseke mubalabaawo n'ebitundu by'eggwanga byonna abasajja President Museveni atuuse ku lusa ery'okusindika manerenda awantu manerenda nga bizinesi ya wansi nnyo Mwami Museveni sajja anoonya bayinvesta kubattake nze nkubuulireko Mwami Museveni buli wayogera agamba I have a historical mission here wali waje mubuuziza asigimubuuza nga kakati gwe wuliriza historical mission wuliriza ebyange kankuwulirize obwavu bweyongedde abantu baffe mufube nnyo kubanga kati buli muntu waali embeera emuyinze era n'olwekyo ababadde bali mu kwejalabya mbasaba mwekube mu kifuba tuli mu kuzimba kyaki yaffe ya Timuna ettimuna ekyaki eyatuweebwa Ignatius Kanga ettaka anti awali awo naye twagala kuddamu okuzimba ekkanisa eyo egaziwe manumba kubira omulanga bobaako n'egyoli genda otugulire ku seminti obintu ebizimbe ekyaki ekkanisa yawe ettimuna so mujja kulaba Reverend enswa waali nange nsobola okwawe esimu wompa akasawo ka seminti nsobola okubanga nkatuusa njagala kusaasirako Inspector General of Police emmotoka ye baagibye nakugamba kyanewunyisiza kubanga mwajjanga n'ebiboozibozi musimanyi muteeke digital number plate ku motoka mutezijja kubbibwa mbwe bebba ne bagirengera naye ey'omukulu wa poliisi baagitutta alaba naye muluka baagikutte ate bakutte pick-up ebadde escorting ebintu simuluka ya poliisi wuliriza ebyange ojja kuteesa kubanga gwe toli mwogezi wa gavumenti bw'oba toli mwogezi wa gavumenti wuliriza discussion zange sagala muntu kunyingira kagende maaso nze mba nkuwa obudde owuliriza omukulu wa poliisi bwe babba emmotoka yo n'okuba omulanga nti emmotoka yange baagitutte olina okwekuba mu kifuba najja wano nenkuba omulanga nenkugamba nti abasirikale ba wansi bano mubalowoozeeko nnyo twali mu parliament twabongeza ebitundu 25 ku 100 nga mugambye tewaliiwo sente nezifuluma tugenda okudda nti mu abakulu mweka mweyongeze eno waggulu ne mweyongeza 105% ebeyongeza 105 abakulu eri waggulu bana abasirikale ba wansi abamadaala ga wansi abapoliisi n'abaprisons ne bateekerako ndowooza bo 2% seba afande nze ndi mubaka wa parliament I'm not just an ordinary person obwagwa olina ebizibu byonga omukulu w'eddaala eri awagwo high ranking officer nono lower ranking officer alina ebizibu era naye alina okuweerera abaana
in fact n'abamu temukyaba wa mmere temukyaba wa ne basula kinkwasa ensonyi okulaba nga mwami Museveni akwata ssente n'aziwa simanyi bapineti baani ng'abasirikale abakuuma eggwanga na wano mu kibuga basula mu biyumba biringa by'abanoonyi ba buddamu fete twali badde tetubogerera ne luli nalaba ensonga yaabwe nagireeta ku lwokubiri mu palamenti naye n'obuuza nti bano abakiikirira abasirikale bwaki teboogera mu palamenti nti bw'oyogera Museveni ajja kutiisatiisa nalabye bawandiise circular ng'eva IGP kankusabire kuba wakajja ng'atiisatiisa mbw abo opposition tebabaagala amagye oba poliisi si bya opposition oba NRM. These gallant officers are serving Ugandans, irrespective of which political party you belong to. They serve Ugandans. Nze nali badde sibogerako kuba batukuba emiggo ne batuyisa bubi naye olaba omusajja wasula they have children omuntu omwe emitwalo 5 n'awererako ati omwana nga n'abamu balina even more than 3 children mwabamu you can because mukulu yabawa mukwata mu kitavu abakulu bakwata mu kitavu kubanga bonna b'otunula kati abakulira almost bana abakulira police station babayita batya ba OC ba DPC bonna bava mu kitundu kimwe eky'eggwanga era batuuza olukiiko gwe nkugambye gwe okole research ebitundu ebyo tebigaggawadde bino tebyetaaga kuwakana teeka mu internet awo buuze ntya district ng'obuuza DPC waayo tebyetaaga kuwakana nga luli ebyaddigito nolwekyo sebondeka ndeka sebo honorable awude wumba gwa kasoka kibayi leka honorable awumbe obudde tetulina budde sebo tukusaba embeera gye tuli musi ya bulijjo abasajja bano bagenda kutandika okujjayo emmundu okutta abantu olw'obwavu bwe tuba tuyisizza ssente zaabwe muziba bwe tetuganye namwe ba higher ranking office okweyongeza si kibi kubanga ffe n'ekonomi embi nange ng'omubaka palamenti olumu n'emitwalo 5 gibula naye bwe weeyongeza jjukira nti n'omusirikale ono wa wansi alina olubuto era naye alina famire era naye alina ab'okulabirira ekyo nkyogedde kuba abamu temukyafuna intelligence teri atayagala na kugibawa olw'obusosoze bwammwe n'okwemanya sebo mukama wange kenjagala okusembyayo njagala nawulidde abasomesa bateekateeka okustrikinga abasayansi tebanabawa kasente nti Museveni abasuubiza ssente tezinatuuka zigaanidde ddala tubagamba mwewale nnyo abasijja bano buli kimu bakivugira mu byabufuzi era nga walaba abeeruweero kati oyabadde asobola kwogerayo ki ng'ogyeko abayonooneka abalomba nti ne bwawulire wagundi waliwo okufiirwa ng'afuumuuka emisine n'ebbakuli alye ku nnyama naye singa bulaba omusajja oyo ng'agenze n'akakundike nga mumanyi nti obugagga bwammwe mwaweeruweero nakaseke wawa abasajja bano bonna baaboonoona n'abantu bammwe ne bafa tebakomyawo ne bakola effujjo ne bakomawo bali mu kwegabira ebitundu byebyo byonna ettaka eryo lyonna lye mulaba kakati bakomyewo nalabye badeese sente zino simanyi PDM njagala kwebaza ku sente zino eza PDM ze badde baleese ku bantu naye ate n'okusaba abantu baffe sente zino bwe ziba zize zino sente si za mwami Museveni tukibagamba zino sente ziva mu ggwanika lya ggwanga sente zino bwe ziba zize waliwo obukundi bw'abasajja abayaaya ababasaba sente nti okuteeka ku lisiti olina kusooka kutuwa sente ekyo nkibeebazaako mwatandise baganye babakwata babadde bagambe ekyo nkibeebazaako mwatandise okubakwata kubanga emabegako eri mwami Museveni ng'asazeewo okusasula abaazirwanako twalinanga obusajja obuyaaye nga bubba sente z'abantu baffe abaazirwanako bwagendanga kubasasula nga buteega abantu bwe bakuwa miliyoni 5 nga bakuwaako emitwalo 5 naye wali nga bamaze okusayiningisa n'ozijjayo tebannakwatibwa ababba sente z'abaazirwanako abamu tebannakwatibwa waliwo n'omu eyateeganga abantu ku mabanka ne muwala we nga bateega ne mundu wali eri bakusayini jayo bukadde 5 ng'ateega ne muwala wali ne mundu ojjayo 5 nga bakuwaako gundi emitwalo 5 nga wasigalawo miliyoni wumba tugende ku mbeera oba otandise enkola eyo ey'okukwata abo abazanyira mu sente za PDM awo nkuwagira kubanga nakitegedde ewaffe wali nakaseke munabe mwakutte ne bangamba nene ewaffe Kasangobe munabe mwakutte of course ne Masaka mulina bwe mwakutte bwe tuba tusazeewo mukama wange professor okuyamba abantu baffe tulina okubakwasiza wamu era kyetumu kye tusabye ne bannaffe abali mu gavumenti benawulidde mugera nti mwagala abasomesa batandike okuba akakadde ne diguli namba nze abansomesa tebaali ba diguli ne wayita naye nayita
n'abasomesa mwami Museveni sikiwanti kwaliko wa diguli n'abasomesa minisita Muyingo musajja wa Tuggo gwe bavuga nga abavuga ekigaali n'olwekyo tutandika okuwa respect abantu bonna mu profession zaabwe. Omusawo bw'ayogera ng'asabye nti baneetusaba kudiployinga mulirize. Omusomesa bw'ayogera ku mbeera eno gye tuli mubawulirize. Omusirikale wa poliisi oba wa prisons oba wa amagye ng'ayogera muwulirize. Sebo musekendi sinjagala kuyozaayoza nnyo omwana wattu President Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuuse kanso yoga sebo kubanga yatikiddwa diguli yoga leero olaba abasajja babadde teboogera luli mukama wange leero omulundi guno simanyi kye bagenda kukola kubanga yasomye diguli emyaka 8 diguli emu y'amateeka yasomye diguli ekyo ngato kyogerako emyaka 8 diguli emu y'amateeka gakibayo etwala soko ulirize ebya oba gisomedde emyaka 5 oba gisomedde emyaka 10 nze ekikulu nkugambye diguli ebisigalidde byamwe byabate byamwe byabate era abaka parliament n'ababiri balambira parliament no mwaguddemu abaka opposition bano ba honorable Alamanja Sebonya honorable Lutamaguzi balabika nti basimbye kule kusina ku mukama waabwe tibagenda mu parliament baga nti regional tugendeke e Busoga kati genda soka mambuke eyo mbacholi eyo gyegendo soka baga nti akati kikola ki honorable Senyo nyabuze ebibuzo gatteka akati we tugendayo muwa musolo awo ne balabikanga ne bali bakambwe nnyo abagendo kitegeka ne bagamba naye mutugera mutya ekintu kye twataddewo awo twali parliament yemu nga bayita mu minister w'ebyenjigiriza honorable Jesse Muyingo ne bagamba nti ne diguli zino okubaawo mu basoma bw'oba osomesa abaana toyinza okuba nga tuwasoma olina batuwa ekibogwe ekyo ne bakye baleese nakyo n'abantu kyabatakuza omuntu jukira abantu betubadde edde nnyo nga nze nkyasoma ng'omuntu atasoma nnyo atali bulungi nnyo gwe bagagenda osoma obusomesa era ng'abuukayo nekidiploma twagendanga nnyo ekatigonde eyo ekyaliyo ono Lutamaguzi ajja kunjukiza bayo abadde atera okukola nnyo lisaji n'okutambula katigondo bukalasa gundi twatambulanga zaalinga z'amaanyi nnyo nga tusoma ne bava nga oyo yasoma busomesa naye nga ulira wawala ekyo kyoyogera Bayibuli egamba nti omubi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza sani yaliwo omubi sitaani yazikiriza ebyo n'ebisinga kati awo ebyo biri mu Bayibuli towakanya kigambo naye kati woyo omusalaba gweyambadde Bayibuli sinza kuwakanya ebyo nabiri mu Uganda twala kusasira kuba naffe ab'ekiteezi kasasiro yabayiikidde naye nalabyewo politics at play abantu bonna bagezaako okuteekawo politics naye neŋŋamba nenyumyako ne mukwano gwange awo naŋŋamba nti abantu bateekeddwa okusooka okuansalingibwa LC1 abaana bano abantu bano bajja ne bazimba poloti awo ne bazimba awo kumpi balina endagano babakoledde kati bamanya amayumba nga tractor erina gamenya si mu bulungi ate si mu bigamba nga sikitegera kye bavunula nti omusajja ono kati ebisani kugwe bitaaku binyumba ye neesigalawo kati ate tractor nejja negiyita mu kubanga eyagala okutaasa bali abalala ng'olaba ng'ekiri applicable naye nga oba okozesezza kati nabadde nze nawe badde siyinza kutta balamu kununula bafu nze nga walusimbye kugira nga amaze okukakasiza ddala nti abaliyo bakyali balamu wemala okukakasa nti abayiikiddwako ebisaaniko bakyali balamu olwo nno bana ennyumba z'abano nsobola ozimenya naye bwe mmanya nti waayise tebuyoleka sisobola kumenya nnyumba ya mulamu nnoonya omufu nze ekyo kyange naye kyabaddewo ekiri nalabye Lord Mayor nga awanda muliro nina abakulembeze b'ebitundu n'abantu nga bakambwe ennyo bagana kuba ku baliwaawo nga balemesa naye nga kibi nnyo so fa amawulire agakajja gagamba abantu 8 be bafu 14 baanunuddwa baleka nti ate ebisaaniiko bingi nnyo naye nga okusana ku Lord Mayor baali bagulayo ekifo ekirala batwaleyo kasasiro oyo naye kesisi ebadde endowooza yekyalimu obwezigoolo kitalo nnyo ekyabantu baffe abali ekiteezi naye nga wetuli katugenda kusooka ku engineer Sekasi abuze ku bantu atuwe ne matters of national importance kubanga wano mu parliament eno kusina kuna Lutamaguzi yanga yidinga mu parliament eno waliwo kibaita matters of national importance ndiye mu parliament yabwe mbwe ebaawo esookawo n'ebaawo kati nawe agent ono Sekasi akazana kwekali bulungi tofaayo okwogera kawo kajja kutuuka bulungi so professor n'abatuwuliriza bonna ku BTFM kantwala omukisa guno kubuuza kubeera nako nabo mu studio wano
Honorable Alan Mayanja Sebunya Kojange, Honorable Rutamaguzi Semakula Wena Kaseke South, Honorable Tubi Gachibayo Anso n'abatuuliriza mwenna oyanoonya constituency y'abakozi esiemu yakubinkana n'abatuuliriza mwenna ndi musanyufu nnyo kwogerako gye muli erinnya Sekasu Christopher MP2B katika mu South constituency mu kisinde kyaffe kya Nuupu nako bakasaako ate munaye kati ova ne bakubuuza ate ggwe nobaga bannaye gye buvuddeko tubadde kaadi yenalimu yebaddeyo omusaayi oba obuzza omukulu Mwesige Lukutana ayinza okubula kaadi yenalimu kiki eri naye kaadi yeNUP tutaddeyo amaaso ne kamera zaffe ku lutimbe tulabe engeri gyenaaba amaaso tekiteekayo mangi bw'oba omanyi nti olina kyokoledde abantu tewetaaga girwanira tutaddeyo kamera ffe na microphone tuzitaddeko tulabe enteekateeka bwezimidde kuba ndaba abambadde ng'ate mukiyita bakiyita batya balina engombo gye bongerako sitwaga omusaayi gwani balina ke bongerako awo ab'omuki abenyupe bongerako kaki balina ke bongerako awo balina ke bongerako akakaba buli muntu ndaba akongeddeko katuulire kakati sebo twala omukisa guno okubuuza ku bantu bano abamakulu bita Kanyanda Nyembwa w'obulenzi ne Mawalaawo era nembebaza nnyo ku kyemwalaze eggulo nga President Museveni akyaddeeyo balaze ki balaze omutima batusindikidde baasi 3 emu nejja nebere Kanyanda endala nebere Mawale endala nebere Kalasa nebalinya ne bagenda zajjudde naye abo abalinnye mbe balinnye tebaga nti zijjule kati kabogero lyeyenialemu yali ey'omusaayi kakati essaawa eno owenialemu ate yatalaba bantu omanyi baasi ebanga etikka abantu ng'omuntu alina baasi nyingi edda twalinanga emmotoka nga mulina n'ali eri ku luzzi wansi naye kati emmotoka etikkamu mu neetambula n'egenda ebatikkamu ne bagenda era mu bbanga eritali lyewala enda bakolerayo omukolo okubeebaza olwokuba nti balinye baasi kati bano babadde basombe abo basombe anti ngwe zazze si bannaluweero zazze kubanga neewuunya mukulembeze bwajja mu kitundu ng'ekyo osooka n'oteeka ebyo ebibiina ebbali n'osaba ate ebikolera abantu naye ate minisita omu yazze n'agamba obubbi bw'ettaka wano bungi obubbi bw'ettaka sebo shadow minisita obulwaniridde nnyo n'okusinga ndowooza gavumenti yennyini gyakomye okulwana gye bakomye okubba ettaka aliya nga babagulizaako baguliza nakoze omulimu gwe naye kati ffe ng'eruweero twadde tusuubira okumuga nti pulezidenti sebo tusanyusa okukulaba nga bw'oguddewo essomero eri n'amakubo gano agagatuukako gakole naye eruweero ani gwe mutafunye president kwa bucha mujja kuno nga muva eruweero bajja ffe batusanga wano zembadde Kampala bava luweero bajja kuno batandika president Museveni atandika okuteekawo ministries even mwe mwasooka n'okuba ne ministry y'ekitundu Luweero triangle ne baleka bagattako Kalamojja ne bagattako ne Busogali n'abalala mubadde ne minister mwasooka n'okuba ne Kisamba Dr. Kiseka asooka bakwatamu awo nga minister yaliwo minister wa internal affairs nga yakola ku nsonga z'eruweero triangle awo Kiseka ye mwamufunamu kitemwa mbulaminga Kisamba Mugerwa ye mutima mufunamu ye gundi mwamufunamu ki mugana kitange ku Kiddo Makubuya nadduli mwamufunamu ki bo mwali abo bonna bakoze iki senga buli muntu yateekayo akatirisa akasimo obuuzize ekibuzo ekirungi ebyadala lyejali inginiya obuuzize ekibuzo ekirungi akojjango ono naye omukulu Lutamaguzi nsuubira tebamala nnaku 2-3 nga tebali mu constituencies babeera ebigoma ne bagula ebigoma ne bakula biki era nabadde njagala nawulidde mwami Museveni ng'ayogera ng'agamba abantu beeno obubbi bw'ettaka bantu bamwe tebabakoleredde ababbi b'ettaka bali mu gavumenti kubanga ne mwami Museveni bonna be yajja nabo
balina zi square miles eruwero obabuuza mwazifuna mutya baziguze ku bantu abali kutaka eryo mubataddewa baffe tubamanyi tulanyi history waabwe bajja bakola bali bwe batematema so kituluma nnyo olw'omukolo ogwo singa bampadde ebbaluwa direct tebagikuwa direct nja kujja nenga bakuyita nti kakati gwe otukoledde kyeno ddala era wempulidde mukulu Sekatso oyogera nti simanyi bubana abalinye ebbaasi buli gwe walabye yalinye ekibbaasi nga weeruweeru omanya mukolimire abo bakolimire oyagala bakuyite ewuwo Honorable Lutamaguzi oyagala bakuyite ewuwo gye baba olina okubeera mu mukolo ate ewuwo bakuyita ekyokubiri ettaka lyagambye nti balibba wuliriza nti babba ettaka naye Kasangombe nawe wamateeka nze nkugambye nti nno oyogera ne shadow minister ow'ebyettaka toyogera nawe amazzi naye ow'ebyettaka nkugambye abali eruweero bano bonna gurupu ya Museveni eri eruweero ezze yeegabira bwegabiza ettaka either abantu bagoba na kifuba bakozese mundu babona be stationinze balina we bali awantu mu magye mu poliisi mu butongole bona abanaku bonna tebakyaliwe baddukira era neewunyiza Mwami Museveni bwajjeyo genda omubuuze Mwami Museveni ne banne neeyogedde ekigambo ky'okwogera na Kaseke Kiboga Kyangwanzi Nakasongola balifunye batya ole Lutamaguzi wali badde omuwambiramuko gyeyogedde ekigambo kyotera okwogera wanoga nti tebabatemako ku ttaka yakyogedde tebabagoba yakyogedde byotera okwogera wano oli student mufu ono omusajja kyayogera sikyakola olira sebo bwagamba tebubatemako eri bana bagamba muteme Sekasi osigaze eddakiika 2 ndio basiriko eddakiika emu essaawa eno Professor Nganzira Yokko ombuuziza ekibuzo nti mwagala ki bani be batabawadde ekiki abakulu embeze bonna mubafunye essaawa eno tetuli ku history essaawa eno tuli ku current affairs essaawa eno ffe tweyogerera tuli batwogeranga nadduli bwatuuka weddeyo mulingiza naye essaawa eno neewuunya ng'ate ne muzeeyi nadduli bwakusangaga oyinamu ebiri nadduli yatuuse ku saidi eyo towakana Professor nseri bubi abantu bali bubi abo bola bagolooza lwaki yandibadde akuba emmeeza naye Honorable Lutamaguzi ng'ali bulungi ate ndo nkudaalira omudaali gwe gukumpitisa oli bulungi nga maliriza ensonga yange nina ebintu nga 3 ebinnuma naye njagala kanso gakibayo yajobiddamu Honorable Lutamaguzi shadow minister wa ttaka ne musajja atumuulira n'abeera ku marediyo n'abeera ku ki bagoba ku kibanja gobagoba ku kinkubira essimu naye tubadde n'abasuubuzi wano tulina abasado minisita ba trade and industry tebalabikako bwe Sekasi bw'ojja mu kintu bagagoze ngaani naye tewali amubuuza yettaka ono y'omusaala abaawo ab'ebyobusuubuzi nabo balina mwina shadow minister w'ebyobusuubuzi era Professor yogamba Sekasi nali ewaffe ye Nakaseke nga abekijja baga naye Lutamaguzi lwaki ogamba nti andabamu omulamu ampa akalulu tandabamu anveeko nga tetukyulirangako ku babaka ne mbagamba ndiramu abali wano ku byalo byammwe bwe mundabanga nga siri mu parliament n'ebyalo byammwe mu Nakaseke mubisiibula kubanga ffe tulina programu y'abasajja bano okwegabanya ebitundu bino byonna badde nkuwako information trade and industry nalabika basuubuzi embeera bakaabye bo bakaaba tetwogera Kampala kuba buli ajja agamba Kampala naye bwe kiba kya musuubuzi n'ali e Nakaseke Central kyabasuubuzi ba Uganda n'ali e Kasangombe basuubuzi n'ali e Mawale ali ew'obulenzi naye musuubuzi naye abo tubeetaaga ekyokusatu ye wa water and environment abantu babadde bagobebwa mu ntobazi bagobebwa ludda watomulaba nako President yagambye entobazi mu kifo kyo zirimamu muzikoleko ponds z'ebyennyanja genda Matugga bano bwe bayisa supplementary z'omusajja oyo awo yazimba ekyuma ky'eddagala waliwo olutobazi lwa eka 2 genda kati babiridde bayiwa ettaka bali balimamu nakati biki bayiwa ttaka basitula bizimbe ye Honorable kyagambye nti eno lino eggwanga lino lyolaba
liriko oli kyayogera si kyakola. Webale nnyo Honorable to be Christopher Sekasi wali werisa katika South Constituency. Tugenda wa Honorable Tamaguzi. Olimu COVID. As COVID na mugoba ate sebo omugagga talwala COVID. President Museveni sebo yalwala COVID mwavu. Gamba kati twalese enjogera ky'omulimi ye mugagga. Omulimi sikuli obugagga bwa ssente naye ngamba obummere. Kakati sebo nzikiriza Professor kubuuzaako n'okubuuza kubendi nabo wano mu studio kanso ga Kibayo mulamusizaako nnyo Honorable to be Christopher nkulamusizaako n'Honorable Mayanja naawe nkulamusizaako n'okulamusaako ku bantu baffe ab'Nakaseke bantu b'esse muto mbalamusizaako Honorable Mayanja Ssebunya Kibayo weefuge tulira Honorable Tamaguzi Ssebunya yali Ssebo ne bannyabo abali ku BTFM abuuzaako nze Aaron Mayanja Ssebunya naliko speaker w'ekikola abavubuka Bwakabaka bwa Buganda. Naye ng'olwaleero abantu ba Nakaseke Central, abantu b'Ekikamulo, abantu b'Ekiwoko, abantu b'Omukito, ab'Ebutalangu Wakyato ne basindika mu Parliament okutuusa eddoboozi lyabwe. Era omulimu gwe tukola wakati mu bisoomooza n'emabegako awo President waffe His Excellency yanyongerako obuvunaanyizibwa nze Deputy Chairperson w'akakiiko ka Kosasi. Akatunuulira ensimbi z'omuwi w'omusolo. Naye ensimbi z'omuwi w'omusolo nnyabo ne ssebo gwampuliriza ensimbi zibbibwa. Olaba abasajja babba amabaati agawoggana n'ate ensimbi liyali ezitayogera. Kwegamba tuuka n'embitone n'engamba liyali nti kati ffe singa tetwaliyo. Singa bibulanga tabu buli. Kuba omuntu wabuuka n'ebbaati nga liwoggana Professor. Amabaati bagajja ku nnyumba. Bagajja olinga waliyo yagamba yagasanga mu gundi. Mu compound ne bagabulika ebbaati ly'omunaku ery'emitwalo 45. Naye era omugagga kyova olemba mulonda abakulembeze temulonda abantu baavu mu mitima. Wabula olondanga omunene bw'abeeranga mwavu ku ngulu. Nenga mugagga abantu bagagga basula muzika mu bintu abo naye emitima gyabwe myavu era bwe basaanyizaawo eggwanga lyaffe olwaleero. Naye ng'ababaka abali kakiiko ka Kosase era tuli mu report writing twasinkana entities katuli mu kusunsula buli report okugiteekateeka obulungi ebeerengenyubireete ku floor ya Parliament era tusuubira n'okutandika n'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority wuwa Bannayuganda balabe ebiri eyo byonna tubyana sikulide kirimi mukoze emirimu mingi bane bannamu abasookawo bakola emirimu egyo lipooti ne zikola ki ati kubanga nalabako akakiiko ko nasooka nenkalabako mwamba mitanga Kasyano Wadri ng'agoba abagoba bagoba ne bakatule mulaba Joel ya exposing yawo omukyala ali afuna obutitipe gwe ssente nga akutubule kyennyonyi naye ebyo byonna kubanga okuvira ku Kasyano Wadri nolaba Katuntu nolaba ani ono mugatu gwa bata akakiiko kabadde k'amaanyi nnyo naye amaanyi gakugalibwa ati kakati ffe Parliament tujja kufulo ne tukola recommendations ne tugamba onagobebwe forensic audit ekolebwe recommendation onagobebwe yes tubikola tozibira bwatagobebwa temulina kyemiza kukola musinga of course nga Parliament we recommend and advise the executive. Parliament ovolaba eggwanga lifugibwa amasiga 3 yes n'essiga lye executive lye implementer yensonga lwaki bakugamba eyes on hands off bannabyabufuzi nga Parliament nti eriiso mulisaako n'emikono mugijjeeko tosobola musigale nga mulaba birabe nga that's it. Naye bw'otuuka mu executive teyina that will yensonga lwaki bannayuganda era tutera okubagamba bannaye mwa balina okwestukiramu fakiti awo nanjozayoza abantu be Bangladesh kyebakoze bavuddeyo ne basituka ne bagamba Bangladesh erina miliyoni ziri abantu miliyoni 10 bali mu 10 nga ne bagamba no eggwanga lyaffe ne basaba ne yawanganguka gyabafuge kuba abazza abalwanirira oyo Yunis abadde ababeerawo abadde nga ajja abalwanirira ebbanga lyonna kati yaliwo ng'owekisebe sabalamuzi gye bamugobye nga webateekateeka bagandi sabalamuzi naye ajja kuvaako abantu era ndowooza bannansi abali mu mawanga abatulugunyizibwa ndowooza bafunye ekyokuyiga. Ekyo kyakuyiga ekiri e Bangladesh nti munnansi bw'otunula article 1
mu constitution yaffe yekwanga era abantu banasalangawo ku ebyo engeri gye balina okukulemberwa tulinda mukalulu ka bannansi abawano n'amawanga amalala kitegeeza abe Bangladesh baba batuwa ekyokuyiga tibuvunaanyizibwa bwaffe ffenna katutunulidde mawanga tutunulidde ebibiina bya bufuzi yadde oba oliawo bino ebitwawulayawulamu mu ngeri enjawulo njozayozanya abantu b'Nakaseke twakyaza kitaffe mu Katonda omutambizi omukulu Bishop owa Kasana Luwel Lawrence Mukasa ku Sunday wedde twali naye era nawo abaana 189 nabawo confirmation n'emigogo 5 egy'abagole tukwebaza ate n'atuwa ne parish endala eya Butalangu yakutulwa ku Kiwoko ne Butalangu neweebwa kati oboolyawo parish number era aba Butalangu tubayozayoza ezo zonna ziri mu constituency yange eya Nakaseke Central era tusaba oboolyawo ebigambo omusumba wa Kasana Luwero Lawrence Mukasa be yatubuulirira ng'abantu ba Nakaseke okubiteeka mu nkola abantu baffe abagobiddwako enjega ab'ekiteezi tubasaasira nnyo naye obulagajavu obwa gavumenti kubanga weebuuza omuntu n'azimba okumpi kasasiro mwabannemu olwaliro mugasema musengula abantu lwaki temuvaayo ku advising abantu abaliwo bonna ne muba compensatinga wabadde wafuuse mubateekateeka nga waliwo risiki za mirundi ebiri eitha ebisaaniko bibayiira oba bibalwaza okitegedde omuntu ng'olaba yazimbira ddala kasasiro naye omanyi lwaki lwambeera olwaleero etuusiza ku bannayuganda nti olwaliro n'ataano ku 10 tekyagulika naye abantu abali obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okuvaayo bakompasating bagamba no wano tewakyasobola kubeera wabula tubateekeretekera embeera gye tuyimba ng'abantu basobanura okuzimba edda waali weerere nga President Museveni tanajja waali weerere bazimbye ku mulembe guno atugamba nti mbeera naye ani yatwalayo kasasiro byali byetaaga gavumenti tewali bantu anti waliwo kasasiro nga tewali bantu abantu batandika okwenkulokinga wali ebisaaniiko kati ani aba yeebakira ku mulimu gavumenti gwe tunenyawo eba yeebakira ku mulimu yensonga lwaki oli ava n'azengula abantu mu Lubigi mwengaza abalabo munabeera emyaka 10 myaka 2 kubadde tokirabe omukyala oba omwami bw'aleka omwana we n'ekkando mu nnyumba ennyumba n'emwokya ero si chairman abeera involved of course obwo buva obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze na buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuvaayo abantu bendalabye nga bategeera nga basenga wali ebisaaniiko ne bagula ero si ne bateekerako emikono nga bannayuganda ate Kampala si bambyalo balowooza nti ewalutamaguzi bantu baba tebategeera naye bano bali Kampala ojja kusangana Nakaseke nga bakikoze babikolera offe Kampala ku magezi olowoozanga nti omuntu okubeera mukyala aba tategeera ate in fact kuba ebiseera ebisinga luli baavumanga mbu evireja bano be Kampala be bazimbye ku kasasiro abo boolaba abajja bazimba eyo be bano abasajja be bakoonera amayumba kati jjukira wano mu Lubigi okoonya okedde ku makya okoonya amayumba gaabwe baddukirewa mu byalo babagobye kakati bw'otunula olwaleero ekiri awo buvunaanyizibwa bwa gavumenti naye badduka minisitule y'ebigwa bitalaze baduse mingi bana minisitule y'ebigwa bitalaze ali ku fulo ya parliament ng'agamba tebalinamu yadde akawunga tebalina yadde emergency tewali neze olaba tractor bajulidde nga baagala okusula nga n'emmere bagyetaaga n'emmotoka zennyini ze walabye bannansi be beekozemu omulimu ne bazipangisa ate gavumenti ekolamu omulimu n'ereeta akawunga awo dakiika 2 ng'emmundu zaavuddeyo ng'ab'ekiteezi mbamaze abantu bange ab'Nakaseke mu Kito sub county abantu b'Ebulyankuyega awo Bulamazi waliwo bbowa gye nabasimidde ekitongole kyaffe waliwo ekyatuwa bowahoozi eziwerako mutandika okunywa amazzi temunimba waliwo abantu abamu nti tugisibye tulinda mubakajazilewo mayi gavumenti eno awo etuusiza abantu bagera ne bazimbira essomero Kabuyonjo abaana tebagigendamu okutuusa nga omukulu wa gavumenti aze n'agigula bagenda
mjole tumukula bano twa Museveni ngana agenda nagulawo ne toilet yali omugenzi sebana Kizito bamuyita okugula nga kyali road mayor wa n'agamba nedda se tumulaba nga konga gulawo tapu y'amazzi naye wali omulabye konga gulawo toilet kisoboka atusiza mu byonna nsaba abantu bange amazzi munywe nja kujja temunenda kujja kugulawo kubanze nabagisimira musobole okulaba mufuna amazzi amalungi mpozi n'ekirala ekkubo lyaffe erya Luweero kyokka Butalangu abalikola abadde services abeeruwera amakubo gabafuukira amakubo buli kimujja kumpewo ekkubo libaako kubanga jjukira Mwami Museveni gye yalwanira abantu abafa miliyoni ne bafa bano abantu balina omuwendo omunene ogulina okubaweebwa ensonga lwaki esente z'omuziyisa z'omu abapalamenti kati bw'otunaana oluguudo lwa Luweero kyokka Butalangu lwateekebwako obuwumbi 93 90 billion naye okuva mu Islamic Development Bank nsimbi neewole tujazisasula naawe ali wano osasula nampuliriza so namukyo okubeera litambula kasoobo liri ku 80% again 64 erina kuba ku 64% eriri ku 80% ekkubo lyogamba era nabaddeko n'omufere omu twalina ekkubo lino era liri namba 3 kanso ajja kukebera kawoga kibayo mu programu ya gavumenti NRM ekkubo lye bayita Misindye loza ne Narebo Sekasalima Misindye bamunaanika Zirobwe Misindye Zirobwe wobulenzi Kasangombe na Kaseke Kapeeka kakati yes libadoda naye nagende wa omukyala akulira Yunura Kajina mukyala Kajina mu 2022 nasindika ba surveyor ku ground ne sawa za lero buli woddayo nga bakugamba ba surveyor bakyali ku ground bakyali obalengera bo so na mucho era ensonga eno ngenda kugitwala ku floor ya parliament Prime Minister Nabbanja nakwezo yagira na Munyonyi mbwalambula makulu Nabbanja Prime Minister mangamba abeera ko nga awuliriza yajje na Kaseke alambula amakubo genna Kaseke ngali Munyonyi kabikwewunyisa so line kubo ng'omubaka erya Luweero kyokka Butalangu tulisimbyeko amannyo era tusaba omulimu guno gukolebwe mu bwangu kubanga ke kasammambiro kokka mu bbanga ery'emyaka 4 nga Mwami Museveni yalusuubiza na mu nsiko kati bali mu lukola kuba lirina kuggwa mwaka gujja mu mwezi gw'omukaaga kitegeeza ebbanga liweddeyo bino ebyokusaba extension tetugenda bikkiriza ku kkuba eryo kuba abantu mubalimbye ebbanga ddene nnyo era n'abantu bange abagobebwa ku ttaka ab'ekijeebe egyo muwaluzi Namakata mukulu sebo Lutamaguzi mukwano gwe Vincent Senkwawo Namakata mu Kido waliwo abagoba ku ttaka ebutikwa so ka second katono waliwo naawo ebutalangu oba bakiyita bwetagiro Buyuga wano wabaawo ne muwaluzi waliwo omusajja yazze ne bavene mu kibuga ne bagula ettaka eryo okuli abantu ne batandika okuteekawo amateeka w'abantu beegule n'abagamba era sebo nja kugenda nga bw'oli mubaka parliament ojja kufuna obudde tugende tusomese tubawe n'empowerment kubanga ne RDC mbadde munoonyaako RDC nja kulabika omubaka nja kujja tulabe nga tugoberera ensonga ezo kubanga tewali wakkirizibwa kugoba bantu mu mbeera ya kivandulo kubanga amateeka wegali basomese nti teri tteeka likkiriza muntu kusalako kibanja oba okufoosinga okwegula okujjako ng'oli fala President yakyogedde jjo ebigambo bya Mwami Museveni nze muwuliriza nnyo profesa nze omu ku basinga okuwuliriza Mwami Museveni yabadde muwulira bulungi nnyo yabadde amuwulira lwaki muwuliriza yamuwuliridde kyagala kumulaba naye okumuwuliriza muwuliriza kugenda wali ebino batwala ku mikono naye President bw'ayogera ekigambo kye problemu gy'alina tekiteekebwa mu nkola
bakola nabo banafu nnyo RDC bwe bakulagira nti teri kugoba bantu ku kibanja ate kijja kityanga ebitundu ebisinga byonna baba RDC bagoba yes RDC be mwali badenga mugoba kuba RDC bakugwe teri kugoba muntu kutta ate nche bagoba yo 20 okujja ko bana abajja ne besenza ku ttaka ly'abantu professor kuba nabo gye bali naye ate tulina bana abave Kampala mbulutamaguzi avudde Kampala ne sente agenze ebutalangu nagula kyalo kyonna muwaluzi natandika okubagamba ngenda kubasalako oba mwegule obwo buba buyaye webale nnyo kanso golina akazindala RDC abali n'okuimplementinga kye bamulagidde waliwo RDC secretariat ewagulu ne bakanso bamwine balina ne minister Mulamba bamuja babalanda otura naye mu parliament oyo mufu oyo mufu gw'omulaba wa nze nkugambye atuula naye otuula eri mu katale nze atuula naye mu house nkugambye nti talina kyakola kakati bwe tulipootinga wano genda omugambe nti Alan Mayanja alipootinze ne Lutamaguzi katare kawa kenturamu ebbali eno nedda sebo mukubiriza itamu bwangu obudde kali amateeka ligamba kanso ekyo omuntu abatali mu house aba mu katale kati kukabeera mu katale akitegedde ekyo nakaseke kye banakukola nawe ojja kudda mu katale seruka mama sebo nzondaba kanso namugamba katuleke kanso agende mu maaso genda mu maaso sebo njagala okusooka okwebaza wamu ne management ya Beat FM okubanga mutuwadde omukisa guno okujja ne tusoosowaza n'okwogera ebigambo n'okusetafaali kuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Bulijjo buli wenfuna omukisa okujjako ku muzindaalo ntegeeza nnyo bannayuganda nti wadde tuli mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo tusigala tuli bannayuganda. Nolwekyo tusoosowaze nnyo eggwanga lyaffe Uganda. Chovoraba ebyo mbibuulidde nnyo Honorable Alan Mayanja Sebunya platform zonna wale bimubuuliranga tusigala nga tuli bannayuganda Honorable Lutamaguzi naye lwakubayo olumu atuuka n'akugamba abasajja abasatuusi simanyi oba abasajja baani abasajja bamuseveni olwekyo abatuuliza mwe namba buuzaako saasirako bonna abafunye ebizibu n'okusoomozebwa okw'enjawulo naddala abantu baffe ab'ekiteezi ennammere Lusanja Owenjega eyabagwiridde ekyamazima eyakasasiro basaasirako nnyo abafiiriddwa abantu baabwe n'abo oboolyawo amayumba gaabwe agayonooneddwa nga ebimotoka biweetiye binoonya ekkubo we bayita okununula abantu nga tekisoboka yes n'olwekyo mbasaasideko nnyo nnyini ddala olw'enjega eyo eyabagwiridde naye kino kibeere kyakuyiga eri KCCA ono abadde akitunuza mu gavumenti naye nze atoboolyawo njagala kubuulira KCCA okiza walodi meya wa mukyala Kisaka administration ya KCCA kubanga nene etutegera ani yennyini katuwana atublame waliwo Kisaka ine yiye lodi meya ine yiye ndi mu kwogera byange katubiwulire administration ya KCCA kulembeze bwa KCCA yes kati sigenda kunokolayo muntu sekinoomu ebeere lessoni nene oboolyawo kusookera ddala nti tufunenga ebifo ebiri gazetted mwe tulina okuyiwa kasasiro ekyo kyali kigazetingiddwa ekyo kimu ekyokubiri abantu bwe babanga bamaze okwesenza mu kifo ekyo tunoonye engeri gye oboolyawo gye tuba julula lwaki tukozesa amaanyi mangi nnyo mu enforcement ya KCCA okujja abantu ku nguudo okukola enforcement zino zora okwata omuntu ayitise emikyungwa agyetunda naye ng'ebyo tetubisoosowaza nga basanze omukyala atunda emikyungwa awo kukuba awo oyinza okuwulira naye ekyo tetukisoosowaza kubanga babeera mu kwekuba kino minisita agambe bwati lodi meya takola kino simanyi biki naye ekyo kyo lwaki tebakisoosowaza kubanga abantu bazimba babalaba ekyokubiri essaawa etuuse oboolyawo abakasasiro oba abakola mu kasasiro bano boolaba abanona kasasiro n'ebirala abamunoni ewaka bafunemu okusomesebwa bafunemu trainings tufune expertise emala omutaala guvudde mu kusomesebwa anti wuliri ndi mukuwa magezi omanyi abantu abamu bampita mubaka wa parliament olwaki oboolyawo mbeebaza nnyo kubanga bakuyita wuliriza nakubiddwa amasimu
abantu bankubidde essimu ng'enjege neguddewo. Yes, bakubidde gati ekituguddeko. Era abamu bampita honorable. Mwami omu bamuyita Hakimu Munaluwero wa boda boda. Alina masuba. Bakuyita honorable. Kakati aba amenya amateeka ajja kusibisa. Oyogerako kanso amateeka agamanyi. Tekibaamu sitaani yenna omuntu okwagaliza ekirungi. Era ffe tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Amina. Kati wuliriza. Kati oli bwe yakubye essimu ng'enjege eguddewo n'abimbuulira. Era mu dakiika nga tewera nenkola text message wa deputy executive director wa Kampala engineer David Luyimbazi. Yes. Ne muga nti enjega ng'eguddewo nangamba bali mu kugikolako. Kakati babadde nabo oboli awo bali ku response team. Naye lwaki bakingamba nti oboli awo nange engeri gye balowooza nti nsobola okutuusa eddoboozi lyabwe eri abantu abalala gyeriteekeddwa okugenda. Kakati bino bye tulina okuyigamu nti nga KCCA ekiseera kituuse tuleke kufuna bufunyi bano abantu kubawa buyitenda abayoola ebisaaniiko. Yes, tugambe nti tufunyemu ttenda naye twetaaga okubakumaakuma, twetaaga okuba traininga, twetaaga n'okulaba bano abaana be bakozesa oba oli awo batendeke ekimala. Yes, n'okufuna protective. Kuba nabo bennyini abaana bwe bakasasiro nga batudde nga bulwadde bwereere. Yes, bye bambala mu mawanga oba oli awo ge tuluubirira okutuukako okusinziira mu nkulaakulana. Abantu bakasasiro ekyamaze wali olabyeko omuntu nga bagenda omulongosa. Mtuluma nga bamusibye ebintu byonna bamuta mu theater baba bambadde bulungi. In case obulwadde oli bumukute tebukwata na bana ate. Newebanga oba katon doti ya musayi ngeva mori gwe balongoza njono tesobola mukonako. Yes. Naye kakati olabira ddala abaana nzimba itakawo eyo nakulabye nemba itakwe na mungu nga bali kulina okulya ebikajjo balya nemmere nga alikulira ng'ebisaaniko biwunya okukamala. Yes, bambi guli mulimo yaba akola. Yes, guba mulimo. Naye yeetaaga okulungamizibwa abakulira omulimu gwaffe guno tugukola bwe tuti ne bwe tuti afune protective gears kubanga naye ayina famire gyalabirira. Yes. Ate naye obulamu abwagala sirowooza nti abantu bano mubatereddewo insurance tebalina insurance ate balina. Kakati ebyo byonna nakugamba bwe nzija wano nzija ku nsonga z'abakozi. Yes. Tompita nga ordinary person wekasa ng'ombe. Nzija nga nzize tolumba wekasa abantu baffe naye kyenkugamba nti tompita nga ordinary person. Yes. Nzija kusoosowa za nsonga za ntero bayitako nange ku ssawa ya Queen okwo nga ekiro nga beera naye mbutufu buno obugundi obulaga nti waliwo ayera w'emmotoka ayinza obutakalaba. Ne abamu baera n'emisana. Abeera emisana nabo basanga kwali bali kwakiro oba ng'olaba ayera bali bize afumula enfuufu naye twetaaga ekibuga ekiri kyamazima smart city naye bino abakesise beetaaga okubikolako. Sebo waliwo era omwami eyangambye era Akayi waliwo abantu abafiiridde ku leke Kijana Balolwa. Kijana Balola. Yes, omuntu yampadde amawulire yankubidde essimu n'ambuulira mbasaasirako nnyo abantu beera Akayi, abantu b'Erumbugu, abantu abaliraanyawo wonna mbasaasirako nnyo kubanga okulawo mwafiiriddwa abantu bammwe mu njege. Sebo era naffe mu lofaamu yaffe waliwo omwami twamufiiriddwa client waffe Moses Chiko nga kibinnya ate nkya ya leero nfunye amawulire nga afiiridde mu ddwaliro ekiruddo kibi. So mbasaasirako nnyo ate ne mbagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twava eri Mukama Katonda era gye tudda. Sebo anzikiriza mu ddakiika nga tewera nange abadde waliwo ebibuuzo byambuuzizza Sekasi honorable Sekasi okusookera ddala agambye nti abadde abuuza ku kya oba prime minister ndowooza prime minister yabadde agenze yabadde arespondinze ku nsonga zammwe Honorable Adija Namyalo. Naye waliwo kyoyogeddeko nti obukiiko kubanga mbadde nootinga wano Shadow Minister nti bo barespondinga bali luddawa. Kino kyenjagala omunnyonnyola paaka kyetuyita public accounts committees zonna opposition yezitwala mu parliament yezikulira yina okuzikulira. Yes. Kakati okusookera ddala wadde muli ku opposition naye bwe mufuna obukiiko buno ensonga ze musoosowaza za Uganda yonna
bamubuuza bikwata ku Uganda Central Uganda zibuze zitya alondebwa bannakaseke naye is a national leader mbaka wa bugwanga of recent mbadde nakamuleetera abantu okuva ekyotera ku ttaka ly'Essango B nga yandigambye nti naye ow'ekyotera agenda abakoleko naye olwokubanga kimukwataho ng'eggwanga so is a national leader kakati paaka zonna committees abali ku luuyi oluwabula gavumenti ne bazitulako n'olwekyo bw'olaba nga azze okurespondinga aba ku mulimo yes ndowooza kyobadde oyogerako ekya water and environment okusookera ddala abatukolera ssemateeka eya 1995 gye twesigamako ennyingo y'ensanvu akawaayirako okubiri ereetawo act of parliament oba egamba nti teri muntu yenna ayina buyinza kukola mateeka nga parliament singa aweereddwa olukusa lwa parliament kakati ensonga eyo nema yaweebwa olukusa okukola ku nsonga ezo ne relevant authorities ezigwa mu kkowa eryo so nze ndowooza nti oba oliawo nabano ababaka ba parliament beetaaga okucekinga ebitongole ebyo nti bwe tubawo obuyinza mubukozeseza bulungi oba temukozeseza kubanga ennyingo namba mu ssemateeka 79 akawaayirako okubiri so oba oliawo Honorable Lutamaguzi kyabadde ayogerako obwavu nzikanya naye nti oba oliawo naye tebuleeteddwa NRM Honorable Paulson Lutamaguzi Semakula akiikirira abantu b'e Nakaseke South obwavu weebuli naye tebuleeteddwa NRM bino bye nnyina okugamba okusookera ddala ebyenfuna mu nsi yonna byadobonkana Professor Walusi ensi teyimiridde bulungi mu byanfuna ebyenfuna ennaku mu nsi yonna byadobonkana nti n'amawanga ge twegomba ga kirimaanyi nago oba oliawo ebyenfuna byabwe si birungi okusookera ddala olwa factors bbiri zengenda okunokolerayo ate nga nkulu nnyo okusookera ddala okuva lwe twava mu lumima mawugwe kye tuyita COVID-19 ebintu tebyaddamu kuba nga bwe byali ekyo tekyaleetebwa gavumenti fe mu mateeka tukiyita act of God Honorable Alani Mayanja Ssebunya nkola ya Katonda kyajja busi njega kita njega ndowooza lwe luganda olutuufu so it is an act of God nti COVID yatukuba lumima mawugwe ne tumubeeramu emyaka kumpi wajinda bemeka ebiri kakati ebyenfuna tebyaddamu kubeera nga bwe biri Honorable Sekasi kati tulina lumima mawugwe weenaaleemu kakati ekyo kimu ekyokubiri fakiti endala olutalo lwa Russia ne Ukraine ekyamazima naffe lutukosa kubanga Uganda is a landlocked country Professor Walusimbi nti olwaleero luno amafuta n'ebirala byetunona eyo mu nsi z'ebweru ne biyita mu myalo egitwetolodde nga mu Kenya Mombasa n'awalala bigenda okutuuka wano nga lita y'amafuta eri waggulu erinye kati bwebanga erinye kitegeeza nti naffe nga olumu gavumenti kitabuka tetukibeerako na control twatandika okugereetera amafuta ate ne bagagajja kukenderako nga tugereetedde kyekyabaawo Honorable Lucy Nankabirwa Doctor ye Minister wa energy whatever minerals and energy abadde akubuulira entakera mwe bannamawulire wali ku media center tuba naye kakati ebyo byonna mbadde nokolerayo n'omubaka wa parliament we Nakaseke okumanya nti obwavu NRM si yebuleese ekyokusatu ffe tuli mu kugamba abantu baffe nti tusosowaze nnyo ebyenfuna tuleke kukolera lubuto lwokka so nga n'olubuto luyina oba oliawo ebyetaago naye tuleke kukolera lubuto lwokka tusosowaze nnyo n'ebyenfuna ebirala nti olime emmere ey'okulyako gwe nga Walusimbi naye n'ey'okutundako osobola okubeera n'akasente mu nsawo ekisembayo nakyo kyabadde ayogerako ekyaba officers in uniform babongeza 2% ati zinatuuka 25%. Okusookera ddala njagala okumutegeeza nti parliament mwatuula kino baakikolako bwe baakikolako ne bongeza ensimbi ekyo kimu ekyokubiri kyabadde ayogerako ensimbi zino naddala kati ng'eri mu magye bagamba nti zigenda kujja in a phrased manner kitegeeza mu stages nti ero tusooke bano tusooke abaranka bwet okubongezaako phrased manner Honorable ndeka now netugamba nti katwongeze army officers nga tutandikira oba oliawo mu stages nti Lankabwet bafune bwe bati Lankabwet bafune bwe ekola naawe uliriza Honorable bali be bakisalawo parliament yagaba bongeze bali bagamba wagulu tukole bwe tuti uliriza bye nkunyonyora olw'obufunda bw'ensawo ensimbi ze tuyina
ntono zigenda tambula mitendera bweziti tambula mu mitendera tetugamba nti tebajja kufuna naye bafunira mu mitendera ekyokubiri mu barracks z'abadde ayogerako eri gye basula nzikanya naye nti oba oli awo awamu amayumba si malungi ddala awamu ye gavumenti erina enteekateeka okubakolera ku byensula naye wadde ebyo bibadde ebimu tebinaba kukolebwako kyokka ekya utilities ebikozesebwa amasanyalaze n'amazzi mu barracks eyo gakola ki gyegali ekyokubiri tulinamu amasomero abaana basoma nti tugamba nti yes omusirikale owa police oba ow'amagye oba owa prison ayinza okubanga omusaala gwafuna okusomesa omwana okusomera eddala essomero eriri mu barracks liutilizing nti omwana akole ki asome webali nnyo kanso ebyo government ebikozeeko oba oli awo naye ebitusomooza nabyo tebibulamu kyokka tubikwatako mpola okutuusa nga ffenna tweyagalidde mu ggwanga lino webale nnyo oyoyo kanso n'ensima wa NRM Lawyer Mutendeke ate nga munabyabufuzi awedde emirimu olowundooza kemba nejagala okalifainge nti kati kanso Kyagulanyi afuuse kanso batanafuka kanso is a lawyer kanso kyekiri lawyer kyeki kakati okusokera ddala akyalinayo omwaka gumu okugenda ku LDC kola kye tuyita oli akafuuke kanso ajjewe muli diploma mu mateeka so ate aenrollinge okubeera advocate mu high court naye wali wali sofa so good of course kubanga bachelors mu mateeka kiba kinene ddala kiba kinene ddala kubanga olugendo oba olutambulidde ddala mwebali nnyo ate n'ekirala muyozayoza kubanga njozayoza class ya 2024 Cavendish University Uganda abafunye obolyawo okumala emisomo gyabwe ne bagikuba olukumu mutwe kankomewo mu dakiika musaafu ey'okubiri tuline mwana muwala ani kwali ku mutimbagalo bataddeko obulungi ddala abakulu mbalina nina onalebo Lalimanja Sebunya mukulu onalebo Sekasi Inginia waali kanso n'ensimo muwulidde ne onalebo Lutamaguzi kabula katono abeera omufaaza obanga engeri gya yeenaanika omusaalaba guno kabula katono nnyo abeera omufaaza kankomewo